Atendeezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawango obuwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggulu erizaala enkambwe ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala mbalamusizza nate bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo nkomyewo n'ekibuuzo mwami Lubandi Geoffrey kye yabuuzizza olunaku olwaleero nagutyo era nziramu okubeera nga mpisaawo akalango kano nga gwe Katonda yeetengeredde nti oli wa ddembe okusobola okubeera nga ogaana ebigambo by'ogenda okuwuliriza oba okubikkiriza kubanga oli Katonda yeetengeredde. Buuza mutima gwo kyonna ekintu mutima gwo oba mwoyo gwo bwe gibeera tetikkiriza nsaba okisuule mu gguluka. Mwami Geoffrey yabuuzizza ekibuuzo nti emibiri gyaffe gisobola okubeera nga gitambulira mu dimensions ez'enjawulo. Njagadde okubeera nga nkozesa ekifaananyi ekyo okubeera nga mbawaako engeri kiki kye tutegeeza mu dimensions oba mu madaala ag'enjawulo. Tutandika obwakatonda bwaffe mu madaala aga wansi nga eryeddaala erisooka, eryokubiri, eryokusatu. Eddaala eryokusatu awo wetumerera oba wetukolera kye tuyita mubiri. Eddaala eryokusatu awo wetukolera kye tuyita eddaala eryaki ery'omubiri era kye tuyita step esooka okufuna omubiri ng'ovudde mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Eddaala erisooka obeera elemental then n'ojja ng'okula n'ofuuka emiti n'ofuuka elements ezo zonna ezibeera zikola obwakatonda bwo nga ojja weeyubula. W'otuuka mu ddaala eryokusatu awo w'ofunira kye tuyita omubiri. Kati task eri yakulaba nti osigazza otya omubiri ogwo n'obeera nga gw'otambula nagwo. Kati ye task gye tuliko olunaku olwaleero n'obeera nga mu kifo ky'okubeera nga ofa vibratingz n'ogenda ewaka ate n'oddamu n'okola contract endala maybe ey'okubeera ku planet endala ne ky'oba ogenda okubeera ng'okolawo okusinziira bazadde bo n'okusinziira Katonda wo oba gwe tuyita omulongo wo gwe bayita higher self kyabeera akugamba oba kye munaabeera muteeseganyiza nakyo era n'ekyo kyabeera akudesigningidde okubeera ng'okola mu lugendo olwo nga okyali mu cycle eyo oba n'ebiki by'obeera otambudde. Kati dimensions zino nga we nabagamba zitwale nti ziringanga radio frequency. Radio frequency. So ng'oli mu dimension esooka waliwo frequency obutono ne frequency ennene nga gye tuyita bba eyawula amasannyalaze aga frequency esooka n'eddako. Then eyokubiri n'eddako bwe bityo. Tukozese radio eno enkadde ze twamanya nga FM. Kati frequency okubeera ng'ekwata bulungi olina okubeera ng'otuuse mu bba ennene. So omuntu yenna w'abeera ng'atuuse mu dimension eya frequency eyo katugambe nti tugenda mu frequency ey'okutaano kati nga Maama Natimba gy'aliko. So otyuninga butyunize nga ekyombo kyo eky'omunda kye kikuyamba okubeera ng'otyuninga. Kati abantu bonna ababeera bagenda okubeera nga tebayita ku kye tuyita mutima okuyambuka waggulu
bagenda kubeera nga tebakyasobola kubeerawo wano kye bayita okuggibwawo wano. Naye osobola okubeera nga mu ntambula yo n'okwata oba n'obeera nga osika dimension endala kye tuyita FMs endala naye ng'okyali wano, ekitegeeza nti obeera oyina ebyama ebya dimensions endala nga newankubadde obeera toliiyo. Yes, so ng'oli mu dimension ey'okutaano, oba dimension ey'okuna, kubanga jjukira ey'okuna tugibuuse ne tuzza mu ey'okutaano kubanga twakonera mu ey'okutaano. Matrix oba ekizikiza kibadde kiyitirivu nnyo nti buli kiseera babadde batupoisoninga nga batussa buli kiseera wansi, batuteeka mu microchips, batuliisa chloride, batunywesa energy drinks ezirimu nanotechnology atu making sure nti nno enzizi zaffe tetuziwawula. Ate n'ekirala ne batwerabiza nti nno obwakatonda buli munda mu ffe. Kitegera bantu bangi nnyo oyinza okusanga nga like 95% bamanyi nti nno ekyombo kya Nuuwa kye bayogerako ekikutwala mu oba ekiyina okubeera nga ekikutwala ku ddaala lye bayita eggulu kiri munda mu ggwe, naye ng'eggulu teririiyo nti ggulu balikola bukozi. Kyova olaba nti nno mu ssaala eya Our Father bagamba let your kingdom come, nti leka eggulu likolebwe. So eggulu terikoma. Buli w'obeera mu dimension emu obeera oyina ate ebirala by'obeera tonnaba kutuukako, so lye libeera ate eggulu lyo eriddako. Wodda mu dimension ey'omukaaga then eriddako lye eggulu lyo. Wodda mu dimension ey'omusanvu eriddako lye eggulu lyo. Ey'omunaana yebeera eggulu lyo. Wodda mu y'omwenda eriddako ey'ekkumi lye libeera eggulu lyo. Oba okitegeera? So eggulu terikoma. So eggulu terikoma. Naye w'obeera ng'oli mu mubiri, jjukira nga otambudde ng'ovudde mu dimension esooka nga ye ddaala ddala erisooka ery'omubiri, then nodda ku lyokuna obeera ne kye bayita kibirizimu 20%. Ekitegeeza nti oyina influence eyeesobola okubeera nga oinfluencinga aba dimension ey'okusatu. Omuntu ali mu mubiri asobola ku influencing oba kutambula mu dimensions eza wansi eza waggulu, aziwuliza buwuliza. Nga we muwulira nti nno abachwezi mubalaba era ebibuga gyebiri eby'abachwezi abo we mulowooza nti tebaliiwo weebali, naye baalaba ng'ensi epollutingiddwa bo ne basalawo ne bavibratinga ne badda mu nsi endala naye nga weebali. Kitegera ensonga lwaki ndowooza mu West muwulira abantu abagamba twawulidde ente nga ziyitawo ne ebeera dimension bo nga bali mu dimension endala. Ensonga lwaki n'omukuumi wo bajjajjaawo abeerawo awo naye nga gwe tomukola ki, tomulaba nti abeera n'amasannyalaze nga go ga wagguluko. Kati buli w'olinnya waggulu then obeera osobola okukkirira wansi, naye ate obeera tosobola kwambuka. Mu kwambuka osobola just kutaapinga layers ey'amasannyalaze g'ebyama ebiri mu myaliriro egiddako, kubanga jjukira kyokwererera okuddako nga lye liggulu lyo ly'oyagala likke mu kyombo kyo. Nga tonnaba kutuuka mu ggulu, eggulu lisooka kubeera mu ggwe. Oba okitegeera? Lisooka kubeera mu ggwe. So buli w'otuusa omubiri gwo n'oyita, then ebyo by'oba osobola okubeera ng'oinfluencinga ne planets eziriwo oba eziriko.
kitegera kati abali abatambulira mu dimension eyokuna n'eyokutaano babeera ne DNA strands 4 so ye data level gyobeera osobola okubeera nga owataininga so omubiri gwo guba gusobola okubeera nga gutambulira mu dimension eyokutaano yakuna n'eyokusatu n'okukira ku planets endala wekibeera nga oyagadde naye jjukira kibeera painful kubanga oba oyina okussa amasannyalaze go okusobola okubeera nga okkiriza abo ababeera batakulaba okukulaba ndowooza oba ontegeera so buli w'oyambuka waggulu ebya wansi oba obiraba kati ate buli w'obeera mu ddaala eri lyonna ly'oba oliko manya nti waliwo ate ekibeera kikulaba omulongo wo asembayo atudde ku ddaala ery'12 ekitegeeza nti ye abeera awoovasiyinga nga gwe bayita your higher self omulongo wo omusukkulumu nga ebigezo byaffe byakulaba nti ozzeeyo otya ku ddaala eryo so weewaawo kansubire nti ontegedde bulungi kati wootuuka mu level eya maybe nga planet wenaabeera ng'etuuse mu level eya dimension ey'omukaaga then awo tujja kuba nga tulina okubeera nga tukyusibwa DNA time eriba etuuse nga tutambudde bulungi tuba tukyusibwa DNA ne tubeera nga tutambulira mu DNA strands 6 nga tuvudde mu 4 kati ze tuli ze bagenda okubeera nga zitutambuliramu then n'okubeera nga tuva mu carbon tudda mu crystalline bodies zibeera zikwata ebyama bingi kubanga jjukira byonna byozze otambula bibeera mu kye tuyita DNA oba obutaffaali obukola omubiri gwo kitegeera so bwe bityo bigenda bikyuka mu dimension ey'omukaaga n'ey'omusanvu obeera ne DNA strands 6 mu dimension ey'omunaana n'ey'omwenda obeera ne DNA strands 8 mu DNA ey'ekkumi n'ey'ekkumi n'emu obeera ne DNA strands 10 ne DNA strands 10 then esembayo gy'obeera ne DNA strands 12 oba kye tuyita obuguwa bwa DNA so buli w'obeera ne strands ezo kibeera kikuyamba okubeera ng'otaapinga so osobola okubeera mu dimension kati nga gye tugendamu ey'okutaano ng'osobola okubeera nga just mu radio antenna yo otaapinga ey'omukaaga oba ofuna bufunyi just bi magezi gaayo naye okutuukayo then oba oyina okubeera nga gwe oyina by'oba oyina okukola nga oluŋŋamizibwa obulongo bwo paka w'olituuka okusobola okubeera ng'otuukayo naye oba oyina just control ku dimensions eza wansi zonna oyina right era kyova olaba nti eyo maaso gye tulaga taata ajja kubeera ng'atuwa contracts ez'okutandika ate okukuuma emyoyo baganda baffe abayinvolvinga mu dimensions ez'okusatu nga tugenda tubakuumenga ku planets ez'enjawulo ezitali wano kubanga ye mama Natimba tagenda kubeera na mutendera gwa kusatu era buli agenda okubeera ng'agaana chance eno okubeera nga akkiriza obwa Katonda bwe agenda kugibwawo wano atwalibwe ku ssomero eddala weewaawo ekirala kyenjagadde okubeera nga nayagala okubeera nga mbabuulira engeri kubanga waliwo abantu abambuuza abatera okumbuuza malayika bw'ati mu Buganda yaani kati ky'olina okutegeera role oba omulimu mukama waffe yenna gw'aba akola mu Buganda gwe gumu ne mu England
gwe gumu ne mu China. Okitegera? So kabaka bulamu womanya omusambwa nti gwa bulamu mu Buganda baguyita bulamu. So okebera bukebezi role ey'omusambwa ogukola ku bulamu mu England no kati wogogolinga oba n'onoonyereza n'otegeera n'omanya erinnya lyeyo nti oba ye Yesu oba ye Sananda obwe bityo oba ye ISIS bwe bityo. So role tezikyuka, mannya wano mu pronunciation gegakola ki gegakyuka. Kati mu ranks ez'Abaganda waliwo ekintu bajjajjaffe kye bataatulaga nti nno mu mayembe nga ge mayembe ge bayita bamalayika oba be bayita archangels mulimu ranks mu bo. Okitegera? Kye tuyita guardian angel oyo yejjembe eribeera naawe okuva we wajja gwe bayita guardian angel. Naye kati ate mu makkati we waliwo amayambi amalala oba kye tuyita amayembe amalanga gwe tuyita angels abaleeta obubaka eri ewono abeera naawe nga gwe baakusayiningira okubeera ng'akukuuma. Ayinza obutabeera jjembe, ayinza okubeera ate nga muzimu kubanga era kiyinza okubeera omuzimu oba kiyinza okubeera mu foomu y'ejjembe nga ali mu Lanka yawaggulu. Kiba kisinziira okuzze kutuuka ku level ki, kubanga waliwo abakuumirwa ate emisange oba emisambwa. Okitegera? So tuyina kye tuyita archangel nga yakulira abo be babeera bakulira be bajjajjaffe abakulira departments ez'enjawulo mu Mwamayembe gwe twandiyise nga Ssaabayembe. Naye waffe mu Buganda ekyo nkiyiiza buyiiya nga nze Mulongo. Ssaabayembe gye twandiyise archangel ng'akulira department. Kati nga department ey'ekitangaala ekulirwa jjajjaffe Namuzinda. N'omanya nti department ey'okulwana ekulibwa jjajjaffe Lubowa. Wali archangel Michael yakulira department ey'ekitangaala. Archangel Asher gwe tumanyi nga Lubowa mu Buganda yakulira department ey'okulwana. Then ne tubeera ne department eya amaanyi g'ekisajja oba kye tuyita okubalansinga obusajja. Kubanga jjukira olina aspects bbiri, kye tuyita ekitangaala n'okwagala. Jjembe kasajja ne nakasajja. Okitegera? So ebyo byonna bayina akulira department then n'abakozi abali between then n'oyo akubeerako. Okitegera? So njagadde okubeera nga mbayigiriza tekiniki eyo. Roles ez'amayembe oba ez'emisange mu nsi tezikyuka ze zimu. Buli omu alina rolo ye, just erinnya wano mu pronunciation lye erikyuka. So buli wookebera n'otegeera rolo y'omusambwa then okebera bukebezi rolo oba omulimu ogwo gwe gukola mu Buganda n'otegeera nti okay jjajja Nabuzaana ow'omufumbiro ewaffe. Kale ekitegeeza omusambwa ogukola mu ffumbiro mu Bawarabu baguyita linnya ki? Nti bwe liti. Kati awo otegeera nti ekitegeeza ye Nabuzaana lwakuba nti nno bo bamuyita linnya bwe liti. So y'engeri gy'onoonyaamu erinnya. Rolo tekyuka throughout. Oba muntegedde?
so roro tekyuka. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume.